Nate mbanirizaako buli omu gyasinzira okubeera nga ate agoberera ku Fahad Pro UG YouTube channel gy'oliko era nga omwanjuzi era omutesitesi eddoboozi ly'owulira yenze kennyini Fahad Pro. Nyongera okubabuuzaako omulundi omulala yonna buli omu gy'osinzira okubeera nga ate ogoberera abaana bali awo Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Oman, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi n'ensi endala nnyingi nnyo, Europe wali abaana bali awo mu America, Canada, nammwe nyongera okubeera nga mbabuuzaako ate nammwe abalabira wano mu ggwanga Uganda ate nammwe nyongera okubebaza nti mwebale kubeera nga ate mugobera ensonga ez'enjawulo nga bwe nzibatuusaako. Fahad Pro UG ly'erinnya lyange. Tukyali ku nsonga z'omwana Becky era nga bambi olunaku lwabadde lwakusatu twakedde mu mawulire ag'ekiyongobero nti Becky yavudde mu bulamu bw'ensi. Becky ono okuzzaako emabega kati ni Becky yazaalibwa n'obulwadde buno obwamukenenya era olwakizuula abazadde maama we n'amukwata n'amuteeka ku baasi eno n'emuvuga mpaka mu Fort Portal eno ewaavu mu biseera kisa omwami amanyikiddwa nga Alan ye yamulonda era n'abeera nga mulabirira okuva ku myaka 8 mpaka ku myaka 10 Becky waafiiridde, kitegeeza mulabiridde okumala emyaka 2. Ebyama bisinga bisobodde okubeera nga bivaayo olunaku lw'ejjo Becky lwe yaziikiddwa. Information yavuddeyo era maama we ayina bye yasobodde okubeera nga ayogera. Ogenda kubeera nga obyewulirako nawe obeere nga oyongera okujajinga oba oyongera okufuna ekituufu ddala kiki ekyaviirako omuzadde okubeera nga asuulawo omwana we ate si kumusuula busuuzi wabula n'akizuula nti omwana ono mulwadde nnyo bwe yandibadde amwetaagira ennyo ate n'abeera nga amweggyako. Ogenda kubeera nga obyewulirako, ogenda kubeera nga mbikuteerawo awo ate oluvannyuma ngenda kulekerako n'akatambi ak'omukyala omulala era nga naye yayisibwa mu mbeera y'emu nga Becky mwe yayisibwa, naye noono yazaalibwa n'obulwadde obwamukenenya era nga abazadde be naye lwakizuula ne bamukwata ne bamusuula. Emboozi eno ekaabya era njagala okuadvisinga nti nga tonnaba kubeera ng'olaba vidiyo eno nkusaba ofuna akatambaala gwewemeeme ntini, funa akatambaala kakubeere kumpi awo kubanga emboozi eno ekaabya amaziga. Fahad Pro UG kooli ate naba kubeera ng'osubscribinga kutegeeza nti subscribe ate ka notification bell akutokeerabira. Kano nno kakuyambako nti bw'oba wakakoonamu buli mawulire gonna ge mbeera nkuteereddeyo oba buli kipya kyonna ekyembeera nkuleetedde obeera ofuna notification yawo nti kati nina ekipya kyentaddeyo. Fahad Pro UG kooli kankulekereko akatambi kano tovaawo. Naye nga mu butuufu kankubuulire ssebo, mu bulamu bw'ensi muno teri muzadde akwata omwana n'amusuula. Tulubye n'abaana bange mu nnaku ennyingi gye sitasobola nakunyonyola. Ngulubye buli wamu wonna kubanga nze famire yaffe eri dormant nnyo, tebasobola kuyamba ne balina omwana. Ngulubye ne Becky ntambudde mu malwaliro gonna, Becky mbeende naye nga Becky buli kyayamira nkikuwa. Waakiri ntunda ngoye zange nempa abaana bange tebaagala. Eri gye nali we bangoba nembeera mu mbeera eyo nenfuna omuntu gwe nafumbirwa. Naye omuntu yanfuukira ekizibu, nafuukira abaana bange ekizibu. Yakubanga abaana bange, yavuluganga abaana bange, Becky yamukubisanga waaya payipu bonna n'omuto. Kagamba embeera nga bwakubanze bwakuba bo nga siyina kyakukola. Moreover nali maze okufuna olubuto nga Becky alwadde nga batuggalira mu nnyumba teri kufuluma. Ebiseera bya COVID ebyo nagezangako kontaktinga abantu banyambe olwa Becky naye nga teri omwanyamba. Ama kyogamba amawugwe, nze amawugwe ago nyinza okuba nga ndowooza ku ono ogundi eno eyali nga kubanga oli bati yanywanga sigala naye ng'anywera mu nnyumba ate nga beeranga naye ekikumi ku kinaakyo. Ndowooza bakwe kwavaaga amawugwe mazima amatuufu. Ekyo kyo kiri obvious kuba nange baaba nina naye nange ningenze zuula nti zudde luno. Olaba bwe nalabanga embeera eganye omukadde yajjako eno entebe nga nkyabeera ntebe najjako nga yagala mutwala naye nga jasitaze kumulabako. Ekasinga okumala amaanyi kiri kintu kimu, omuntu eyajja okulaba omwana eyajja kulaba omwana teyajja wali na nusu 10 ku myaka 8 by then yali emyaka 8
najja buzi nagira nengamba ono kiki nga sikedde nensirika nengamba abaana bange sirina gwe ngenda obbawo abaana bange njafa nabo kambonewe n'abaana bange bannange bazadde bannange kuba nange ndi maama wadde nga nazaalibwa n'obulwadde naye nange nafuuka maama njagala njogere ku nsonga eno mwe abazadde abatusuula mwe abatusuula nga tuli balwadde sijja kubanenya kuba bye muyitamu sibimanyi naye engeri gye ndi omulwadde bwe mba Mukama yampa abaana nkimanyi ne bwe mba mpise mu kusoomoozebwa kutya kizibu nnyo okusuula omwana wange ku byempiseemu nze waliwo wembulwa ekyokulya n'ekyokunywa nekibula naye nennwana nnyo nkiwa omwana wange abazadde mbasaba mwenna abalwadde n'atali mulwadde nkusaba okwe ku mwana wo nga Mukama akyakuwadde omukisa ogussa sigenda kunenya maama wa Becky kuba essaawa zino si yakumunenya sigenda kunenya muzadde yenna mukatandika naye mbasaba obulumi abaana abalwadde bubiyitamu bulungi naddala nga wazaalibwa nabo banange mbasaba tulwanirire abaana baffe abalwadde mutulwanirire abazadde bw'ozaala omwana wo nga mulwadde mulwanirire mwagale musembeze abazadde abasinga mutulaba bwe tubyala abaana mugamba tetulina makulu abalwadde tebalina makulu mutuyita ebintu bingi n'abatukuza mutukyojja n'abatulera mutukyojja kizibu okusanga omulwadde nga ayisibwa bulungi naye tetuba na musango tewali ayina musango mu bulwadde wetuba tetusobola kugamba nti twabunoonya temutusindikamu obukyayi mutwagale nga bwe tuli Katonda bwe yatuteeka ku nsi bazadde baffe bamaama baffe baba omwana nga mulwadde mwagale nga bwali Mukama waatyo bwe yamukuwa kyekyo ekirabo kyo sisobola kera ku makya neneevuma kirabo kyange kya mwana kirwakuba muzadde mulwadde si lwakuba nti njogera nti ndi mulwadde naye omwana gw'ozadde ng'azaaliddwa n'obulwadde ng'omanyi gwe wabuleeta siraba lwaki oba omusuula siraba lwaki oba omusuula waliwo abantu abagamba abalwadde tuli kyenyinyalwa ogenda n'ogaana n'omulwadde okwata ku mwana wo lwakuba ogamba agenda musiiga obulwadde naye ekyo nedda si kituufu ate ffe abalwadde twagala nnyo abaana b'abantu abalala nze nga nkyali muto nina sitoori emu nze okuzaala omwana ndowooza nayagala okuzaala nga ndi wa mwaka 11 naye ng'ekinjagaza okuzaala yali nsonga y'abantu abankuzanga nga ne bwe ntambula n'omwana we alaba ngenda musiiga obulwadde ninako omuntu omu nali njiri omwana we mu ttawuni omukusazisa enviiri naye nali muto nga bw'omanyi omuntu ayagala abaana yayimirira wakati n'agamba wafadda oyagala n'abaana bange obakke gwe wafadde oyagala n'abaana bange ofe nabo kintu ekyo kyannuma era nakati wenkulidde kikyandi ku mutima kyansindiikiriza nzaale abaana bange nange mbeere n'abange naye kituufu tuyisibwa mu mbeera nnyingi olumu tusangibwa nga mawugwe malwadde olumu emitima gyaffe giba mirwadde naye emitima giba gimwadde lwakuba mmwenu
abantu betuyisibwamu. Saagala mudde ku TikTok mupostingenga vidiyo zammwe mukomentinge ku bantu be mutamanyi, mujajinga omuntu, tomujajinga tomumanyi. Onsanga mukubo n'ondaba naye tomanyi, tomanyi kiki empiseemu kutuuka wano wengi, tomanyi bulumi ki bwempiseemu. Nze Mukama kyemusaba kino, nina abaana bange, musaba mpa obulamu. Nze byempiseemu okukuza abaana bange, mukwano nga naakunyumiza n'olugero luba luwanvu ate nga lwa bulumi. Naye ndi mulwadde alwanirira abaana bange, naawe njagala obeere mulwadde alwanirira abaana bo. Oba oyise mu bulumi ki, oba oyise mu bulumi ki. Balwadde bannange Becky atuwa ekyokuyiga. Nze kibadde kinneeyumiriza mu Becky abadde mu bumu. Nze obulumi bwabadde bwalimu nabuyitamu omwaka mulamba n'emyezi egyagwamu. Obulumi bwabaddemu nabuyitamu, mbumanyi nabwe experiensingako. Naye mbabuulire, tojajinganga muntu ate abantu balina ennaku ku mitima gyabwe lwakuba tebagiraga. Abantu balina ennaku ku mitima gyabwe naye tebagiraga. Kati mukwano mukusaba, bw'oba tonnafuna nnaku tokudaalira agirina. Bannange njagala obagamba obulwadde butuluma, naye ekisinga otuluma mu nsi muno kwe kusosolebwa. Bwe muntu okumuyitako n'akulaba nga bw'oli omulwadde bwe waggwayo edda. Naye kati njagala mbabuulire, bw'oba ggwe oli mulamu weeyisa engalo mu maaso, naye ate toduulira mulwadde, kuba mmwe abatusindikamu emitima egibaleetera nti nammwe mulwale. Bwe mba tonnaba kulwala, gulumiza Katonda omugambe Katonda ndi mulamu, kuba nze bwe nkunyumiza olugendo lwange olw'obulamu, byempiseemu okutuuka wano bingi era biwanvu. Njagala omukwano gwange, muganda wange, onfolowingi, omanye obulumi bwempitamu era obulumi bwempiseemu okutuuka wano. Nga tonnayogera, nga tonnanjaajinga, gwammanye nnyo nga tonnayogera bingi, sooka owulirize olugendo lwange olw'obulamu. Lulimu ennyiike, lulimu okusoomoozebwa kungi, lulimu ennaku, lulimu amaziga, lulimu n'essanyu. Naye nkusaba wuliriza bulungi. Gwe atalina kyakwogera, nkusaba oba tolina kyakwogera, tomanyi, tokomentinga. Oyinza okuba mmanyi naye nga tomanyi bulamu bwange, nga tomanyi nze ani, nga tomanyi kiri munda wange. Kati nkusaba wuliriza olugendo lwange, njagala otambule nange. Wenkunyizizza ne wenkunakuwalizza, njagala onyolere wamu nange. Nze nazaalibwa nina akawuka, nagenda omanya nti nina akawuka nga ndi wa myaka 7. Mu myaka 7 nabonaabona, mbonyeebonye obulamu bwange bwonna. Sijja kulimba saakula na bazadde. Nze simanyi taata wange era sobola mukulaga nti afaanana bw'ati. Sisobola kunyumiza nti yali afaanana bw'ati. Nakula nkimanyi nasuulibwawo, nga nasuulibwawo maama naye bamaama abatusuulawo. Tukulira mu nnaku, tukulibwa mu nnyiike, tubwolebwa, tusosolebwa naye lwakuba mmwe abazadde ba. Naye ng'ozadde omwana omulwadde, nkusaba owulirize ebigambo bino ng'oli muzadde. Beerawo oyimirire n'omwana wo, lwana naye kuba oba omanyi obuzito bwo bw'oyiseemu. Tomuleka nsi kulwana naye kuba babeera ayitamu biba bingi. Ojja kutaasa obulamu bwe, ajja kukula bulungi nga tabooleddwa, kuba bw'onoomulaga okwagala ajja kusanyuka.